Aterezeza kangambe kubanze sina buchaye buli permanent obo most especially nga abantu bakoze ensobi ezili obvious kubanga Selector Williams nali mulabanga muntu mukuru era we yakolera ku station ze ka stance tukane nzija ku show y'omuntu mba ntadde mu trust ya amanyi nnyo ate yali wagagamero nga mwesiga nnyo kale ngendo okola atandise okustinga obuyaye yaye ate obuyaye buli ku brand yange buvuma family yange ali awalaba omuvuka avuma mchala wange omukazi atana kirali akoze vuma abana bange kumbe bo bali wakadingo banonyaji nanka nisimanyi visa simanyi biki kati visa ekuvumisa muntu kubanga nze Selector sina kintu kyonna kinali mukoze nti oba kino naye osinga obonjerega musically it's okay. Negwe bolumba family yange obanga hosting abuntu bino alera nja bawereza warning bagambe baganda bange internet teyerabira muve ku family z'abantu amateka gagenda okufuluma wano mu Uganda mu banga tono gajja kukima ku internet nga toina bo wekweka kubanga mbusimanyi era kakati nzi muganda wange Moses Bebekulu Sali nga sinnabaako kigambo kyonna kyenjogera njagala okusooka okwetondera wonna woowulira nti nasukkawo kubanga kibeera kya buli asamaanyi okwagala owuliriza ebigambo byange ate ng'okyannengerera mu kifaananyi kiri nti yeekolera bwajjajja na kiggo kitta sisobola kulaba vidiyo ye nga ndi ne famire yange ng'eyogera ku nze kubanga mu buli ngeri abeera ntyobodde mbadde nkusaba olabe vidiyo eno yonna ogimaleko ewatali kwekeka kwonna ewatali kigambo kyonna kivoola kigirimu kubanga wonaagimalira oba osanga tunaaba tukwataganye era oba osanga wanaabaawo ebikyuka wakati wange naawe naddala kubikufuluma mwami Bebekulu Sali singa tugendanga mu fight etali regulated tutugezangako okugiregulatinga kubanga naawe kyobuzza okukola tekiri regulated singa okeera n'ovuma yeekolera itongwa tekibeera mu mateeka okuva lwe kiri nti tekibeera mu mateeka kati ate yeekolera tomuwannyanikula kubanga street fight tebaamu tokuba ku lubuto tebaamu tokuba mu liiso oba tebaamu tokuba mu face kubanga street fight engeri gye kiri nti tebeera regulated ekigendererwa ky'enjuyi zombi kubeera kulumya kakati bw'ojjanga mu lutalo lw'ebigambo oba mu lutalo lw'okuvuma kitegeeza ozze kunzikakkanya ozze kunsuula oba ozze kunnyiiza meaning nti nze bwe ndabawo engeri yonna ekunyiiza of course nange gye ŋŋenda okukozesa kubanga tukkirize tugaane teri ataaliyagadde kuwangulira mu shortcut era tewaliyo ttiimu etaaliyagadde kuteeba ggoolo mu ddakiika ezisooka bwe kiba nti gwozze kumpangula ate nga nze nnina engeri gye nsobola okukuwangula ey'amangu toyinza kuŋŋaana kugikozesa bwe kiba nti ozze kunnumya ate nga nze nnina engeri gye nsobola okukulumya ey'amangu toyinza kuŋŋaana kukulumya mwami Bebekulu Sali bw'ojja n'ovuma mukulu munno manya nti oyo amukkiririzaamu ajja kunoonya engeri ekulumya amangu kubanga naawe ate kyekibadde ekigendererwa kyo tusooke tukkirize nti bw'ovuma yeekolera itongwa oba oyagala agwe oba bw'ovuma Kyagulanyi obeera oyagala agwe okugwa kwa Kyagulanyi kutegeerezaamu okugwa kwa famire ye kutegeerezaamu okugwa kw'abaana be kutegeerezaamu okugwa kwa mukyala we kakati nga nze amwagala ennyo oba omuntu yenna amwagala ennyo singa aba asobola okuwugula ekikompolo ekyo mangu ewatali kumala budde agenda kukiwugula gw'ate ofuuka alumiziddwa kubanga ekigendererwa kyo naawe ng'omuntu
kubadde kulumya. Wano Mswahili wagambira nti dawa ya moto ni moto. Olulwana lwonna olutali mu mateeka togezanga n'oluteeka mu tunnels ate eziri mu mateeka. Kubanga bw'oba obadde oyagala lulwana luli mu mateeka waaligenze mu lulwana olwawandiisibwa mu mateeka. Mwambebe Kulusali tekikwetaagisa kusooka kuvuma mutabani wange amaalunzi okulumwa oba amaalu okumanya nti omuvunyi. Olunaku lw'olivuma yeekolera itongo ekimwa n'amaalu ogenda kuba okimuvumye kubanga amaalu fotokopi ya yeekolera. Ensuwa amaalu kwanywa ensuwa eyo yabumbibwa yeekolera. Meaning bw'oyasa ensuwa gye bayita yeekolera n'ekikopo ky'amaalu agenda kukitereka kubanga abadde akinnyika mu nsuwa gye bayita yeekolera. Kikyengezaako okutegeeza tekikwetaagisa kusooka kulumba famire ya muntu direct okumanya nti omuvumi. Nti bw'ovuma Babi okuvuma Kyagulanyi automatically oba ovumye Babi. Bw'ovuma Kyagulanyi automatically obeera ovumye Solomon Kampala. Gwate Solomon Kampala yabajjibwa mu ntumbwe zaani. Yeekolera buli lw'embeera omusiru automatically n'anfumbira abeera musiru kubanga embwa erinnyira mbwa tewaliyo mbwa erinnyira mbuzi. Era bw'embeera omusiru automatically n'amaalu abeera musiru kubanga Omuganda agamba nti gufiira kwatazadde mwana. Bw'oba tomanyi Luganda lw'ebuziba kankugondezeemu nti omuzeeye gufiira ku mugumba. Kakati gwe ky'okonsidalinga ng'okulumba family kwe kujja omuntu n'avuma Zuwena, kwe kujja omuntu n'avuma Alpha. Naye ate lwendi kuvuma oba lwenkuvuma ne Alpha mbeera mu muvumi kubanga gwe taata we. Olunaku lwendi kuvuma ne Zuwena kireme mukyalawo naye mbeera mu muvumi kubanga ye gwe mwami we. Kyokka ng'ate nze wakati mu kukuvuma ekigendererwa kyange kibeera kya kukusuula. Bwe nkusuula ye Alpha asigala asoma. Bwe nkusuula ye Zuwena asigala akyafuna ekyokulya. Bwe nkusuula Biata anasigala afuna ebirabo okuva ewa Dadi. Mukyo kyentegeeza Mwambebe Kulusali. Gwoyinza okuba olaajana nti layini yakuloosingibwa ne mukijja ku nze ne mukitwala ku mukyala wange oba ne mukitwala ku baana bange weewaawo nze saataakingangako baana bo naye ate mwana wattu n'okuvuma mba mmaze okulumba famire obutereevu, mba mmaze okulumba abaana b'obutereevu, mba mmaze okulumba mukyala w'obutereevu. Kikyentegeeza naawe mukulu munno gw'ovuma obeera ovumiddemu abaana be. Lekeraawo okwerimbika mu kureservinga nga famire ya Kyagulanyi ate nga Kyagulanyi buli lunaku osiiba omuvuma. Tukkirize nti ekigendererwa kyo wakati mu kuvuma Kyagulanyi kiba kyakumusuula. Then Solomon anaafuna ekyokulya nga kitaawe agudde. Shalom anaafuna ekyokulya nga kitaawe agudde. Babi Kyagulanyi anaafuna ekyokulya ng'omwami w'omaze okumusuula. Once I attack you, automatically applying to the family. Once you attacking Kyagulanyi, automatically applying ku buli family, ku family automatically. Nenteesa tuwangane ekitiibwa. Okusukka layini si kwe kulumba family yo yokka oba si kwe kulumba family ya Kyagulanyi yokka. Kubanga ate era tewaliiwo tteeka lya regulatinga kuvuma Kyagulanyi. Teririiyo. Nga bwe litaliiyo erya regulatinga okuvuma Bebe Kulusali. Lwaki family ya Bebe Kulu oba mukyala Bebe Kulu takkirizibwa kuvuma nga ye Bebe Kulu akkirizibwa okuvuma? Lwaki Babi Kyagulanyi n'abaana be tebakkirizibwa kuvumwa nga ate Bobi Wine yakkirizibwa okuvumwa? Waliwo etteeka eriregulated okuba head of family nti bo bali tolina bakwatako. Gyeriri
bameka abafudde n'abaana baabwe ne babeera nga abafudde. Mwembebe kulusali ababaana boolaba ku nguudo bamulekwa abasinga. Bazadde baabwe baafa ne zitandika okubayonka. Meaning tekirumya mama kirumiza muno omwana ate kirumya omwana automatically kirumya mama. Tiwenkulumya family mba mazo okugirumya. Naye bw'olumya omuntu omulala automatically family ye obeera omaze okugirumya. Kyakulanga ne ku statement gye wakola emabegako simanyi oba yakuyitika nalabye ogyegaana. Nze bwe ngamba nti togenda kuzannya obeera togenda kuzannya gwe sooka otunuulire balya ku family zino. Family ku muntu oyo family ze zirya ku muntu oyo gw'oyagala okuggyawo oba gw'oyagala okusaanyaawo. Ono omusaanyaawo family ziri olowooza ogenda kuba tozityobodde, ogenda kuba tozoonoonedde obulamu. So tekinneetaagisa kulumba Zwena direct era tekinneetaagisa kulumba Bebekulu direct. I mean tekinneetaagisa kulumba Zwena direct ate tekinneetaagisa kulumba Baby direct. Kasita nnumba bahedi ba families automatically ne bali beera mbalumbye direct. Bebekulu tewali ngeri yonna abaana bo gye babeera n'amagezi nga teggwe mmaze okuvuma obusiru. Era tewali ngeri yonna baana ba Bobi Wine gye babeera abagezi nga gwe Bobi Wine omaze okumuvuma obusiru. Abaana baffe ku smartphones bazirina era ku internet kwe bali. Ojjukira statement eyantanuula kwe kudda ku musajja munno anti mubi ng'ennyimba zaalabika bubi nnyo. Katate Solomon analabika atya obulungi nga photocopy ono. Era Babi anaasigaza atya ekitiibwa ng'omusajja gwe yawayira wakati mu kkanisa mu Ekereziya Katolika ng'abantu bakuŋŋaanye. Omuyisa omubi era omusiru ye anaasigaza atya ekitiibwa. Nga nkusaba mukulu wange naawe sooka ow'ekitiibwa kubanga ne mu video mw'ocomplainingidde era osaatuuse mukulu wange era osimattuse mu bufunze ozze okuwaaba okuwemula ate naawe mu kkooti nowemuliramu. Ow'ekitiibwa omulamuzi oyo n'okikubawo gw'olabaawo oyo mafiiseezi gw'olabaawo yampemudde nti nninga kino. Ow'ekitiibwa omulamuzi nti oyo magundi gw'olabaawo yampemudde ekigambo kino. Ojja kuba tokyalina point ng'oyagala point zo zibe valid sooka obeera ow'enjawulo ku kyozza okukola ki okulipootinga. Zwena Kireme mami Zwena naawe nkwetondera awo muwowulirira oba omwami wo waawulirira nti wakkakkanyizibwa naye naawe atebeera ekyokulabirako. Kuba omwana yavaayo n'avuma maama Babi Kyagulanyi gye buvuddeko ovaayo ate n'ogamba Rama mwagala nnyo oba Rama mukwano gwange. Meaning nti mwe mukitwala nti okuvumibwa nga balumbye famire zammwe mukka. Naye ekyo kye weeyagaliza sooka okyagaliza abalala nti ayagala ssente alina okusooka okubaako ne kyatunda. Ngenda kuwa ssente nga gompadde kilo ya sukaali. Toyinza kwagala ssente nga tolinaako kyotunda. Kikyentegeeza toyinza kwagala kitiibwa ng'ate gwe tosoose kutunda kitiibwa. Oyagala abakukkiririzaamu bo babeere ng'abalina pamiti evuma maama Babi Kyagulanyi ate ng'abakkiriza maama Babi Kyagulanyi bo we bajja okwolekeza obwanga olwo babeera abakyamu era babeera abatalina mpisa babeera abasusse. Bwe weesembereza omuntu eyavumya omuntu tuba tumanyi nti gwe kiryokke gy'oli era naawe osobola okumira ebiki ebivumo. Kyokka gwe atayagala kukuvuma nga sayidi gy'otayagala ekuvume ate aba agivumye gwosobola okulangirira publicly nti abo nno bakwano bange omwana oyo mwagala nnyo omwana oyo kati ate nga naye yasusse ki yasusse layini oba osanga kati nkuze
ensonga nsobola okuzikwata kisajja kikulu era nsobola okukontrolinga obusungu bwange nenkugambako nga sikuvumye. But by that time nange nali myaka gy'aba abaana b'owaana. Kitegeeza nali mu biro ebikola ebyo kubanga naawe osoose n'okkiriza nti bano bali mu biro ebikola ebyo. Toyagala kuvumwa ate bw'otayagala bakuvume abavuma obeesembereza era bayita babesiti bo. Lwama besiti wange lwama mwagala nnyo nga tewannayitawo yadde emyezi ebiri ng'ate alumbye mukazi munno ng'ayambudde mukazi munno. Oba osanga nze saakwambula weewawuggoga nti nasukkawo naye oba osanga nze saatuukawo omwana oyo weyatuuka naye gwe ayagala ekitiibwa era ayagala bakuwa ekitiibwa. Sooka obeera ekyokulabirako nti ogaba ekitiibwa era toassociatinga na muntu yenna atagaba kitiibwa era atyobola abantu ne famire zaabwe okujjako nga mu Uganda famire yammwe yokka ye famire ne famire zonna bwe zibeera famire soke tumanyi nti waliwo famire erina license evuma era tewaliwo famire egwanyizibwa okuvuma. Bebe bino byoga nti ffe abakulu n'abakulu twetwale tusobola okwetwala era mu ngeri ey'ekitiibwa kubanga kasa naawe okimanyi His Excellency Kyagulanyi Robert amaze emyaka egiwera atakuvuma era nga takulumba ng'era yayaanira enkolagana wakati wammwe kubanga ye yakula naye nga gwe buli lunaku omuvuma n'amannyo gamutuuma ng'owulira n'okumuyita erinnya lye kikukaluubiriza. Kati kankubuuza ekibuuzo, Solomon Kampala yazaalibwa ani? Bobby Kyagulanyi oba Kadingo? Era Solomon Kampala bw'aba yazaalibwa Kadingo ate ye abeera atya nga tali Kadingo nga ne ku mannya ge kuliko erinnya lya taata we? Gwe erinnya erivvoola taata we mbuulira engeri yonna lyeriyinza okuba nga teryapulayinga butereevu ku ye. Mukyala wa His Excellency Bobi Wine Bobby Kyagulanyi era owulidde muyise Bobby Kyagulanyi nti alinako erinnya erya bbaawe. Nkakasa otya nti omuwa ekitiibwa era oyagala asigale nga ye Bobby Kyagulanyi ng'ate erinnya lya bbaawe walikyusa gwe n'oteekawo eryo ly'owulira erikuwa emirembe gw'okakasa nti Bobby Kyagulanyi anaaba taweebuddwa. Singa nkera ninga Bebe Cool musiru meaning Zuwena yonna gy'anaatambulira tugenda mumulabanga mukyala w'omusiru. Singa nkera ninga nti Bobi Wine musiru kireeza Solomon Kampala yonna gy'anaatambulira agenda kubeera alabwanga mutabani w'omusiru. Lekera okulowooza nti okulumba family kwe kulumba abaana oba kwe kulumba omukyala. Once you are attacking the head of the family automatically ba members ba family ogenda kuba oba ataakinze. Anti Omuganda agamba nti anaakujja emize ageya nnyoko ne kitaawo ng'olaba. Nze Bebe Cool nina ekizibu. Nze bwe njagala nnyo. Waliwo omwana bamuyita Isaac Sempijja, nkutumiddeko mwami Isaac Sempijja. Twaliko ffenna e Dubai mu zihaso zaffe kyali muvubuka okujjukira ebiseera bwe naggambira kansooke neetegulemu embeera ensusseeko. Tubeera tuli mu kaluumu kaffe oluumu obwazirombeta omwana n'akuvuma naye ekisajja kino kyasamu ekisajja kino kisiru namukuba oluyi era namuyisa bubi kaabula katandisikinga omulimu. Kati kitegeeza nze bwe njagala omuntu nze bwe ntyo nti nali mmenyeeko ku mateeka wakati mu kukwagala era nsobola okumenya amateeka wakati mu kwagala Kyagulanyi oba mu kwagala Bobi Wine obwo butonde bwange. Nze bwe ntyo singa mba nkola ki nga njagala. Nze ndimbwa eriroyo kankiyite bweta. Nze ndimbwa emanyi okwagala singa ngamba nti eno ye gate gye ngenda okutandika okukuuma. Kati omulabe yenna tampa nkuuma oba omulabe yenna tampa ndifendinga
as long as ngambye nti ono gwe nkyuzinze nz'okwagala bwe mba mwagala mmenyeramu n'amateeka kubanga naye ennumba gy'abalungi ebeera emenya amateeka. Otherwise, truly, from the bottom of my heart, nkwetondera. From the bottom of my heart, netondera mukyalawo. Kubanga, ate omuliro teguzikizibwa muliro, omuliro guzikizibwa mazzi. Bwe mba nnina ky'oyagala obeere, nze kansooke nkibeere, oba osanga kinaakuwa ensonyi, naawe okukibeera. Nga bwe nkwetondedde, nze gweyogerako William gwe yakyaza n'enkuyisa bubi era n'empitawo. Will you do the same? Naawe oneetondera mukulu munno. Naawe oneetondera abaana ba mukulu munno. Nze bwe neetondedde ababo. Naawe oneetondera mukyala wa mukulu munno. Nze bwe neetondedde wuwo. Bw'ogamba nti nfaanana enkima, automatically ne mukyala wange abeera nkima oba abeera afaanana enkima. Gwe ate wali olabyeko embuzi erinnyira ente. Embuzi erinnyira mbuzi. N'embwa erinnyira mbwa. Gw'oneetonda. Gwe toyagala muntu yenna associating n'abo abamuwolereza olw'okuba owulira bakunyiizizza nnyo. Naye ng'ate gwe osobola okwassociatinga n'abo abavuma mukulu munno. N'abo abavuma famire ya mukulu munno. Mama Zuena Kireme. Ekyo kyennyini ky'owulira ng'olumbiddwa. Ne famire emu kyewulira ng'erumbiddwa. Naye ate gwe owassociatinga n'abo abalumba famire emu. Nze seetonda nti lwakuba mulina kye muyinza okunkola. Tekiriiwo. Era temuyina waakunzijja. Ate era nga ne bwe mundaba temuyina waakuntwala. Kubanga ne system mwe mugambwe muyina okuntwala. Ate nvunaana birala. Ate n'ekirala. Mu system eyo mulimu abatwagalira ddala. Ddala. Era abatulabula n'otulabula. Nti waliwo obujja weeyongereyo. Kitegeeza. Sinnabuuka level ekwatibwa omuntu nga bebeku. That's why otera okumpulirako mu parliament badiscussinga ku nsi. That's why ojja kuwulira abantu ab'amaanyi nga banoonya nze. Kitegeeza ow'emmotoka tebamuloga ttalo. Eyo leva abeera agikoze eki? Abeera agibuuse. Waliwo ajjogga tubalabye ab'emmotoka be baloga amatalo. Abamaze okuva mu mmotoka boli mulogedde wansi ku ttaka. So sikwetondera lwakuba nti nina kyentya nti oyinza okunkola. Naye ndabye ng'olumwa. Ndabye nga kikuluma. Era ndabye ng'olina obukyayi bungi. Kakati nze kambeera ekyokulabirako nkwetondere. Naawe gwe oneetonda. Nze bwe mba nakyusa myaka mingi emabega. Lwaki gwe tokyusa? Lwaki tokula? Tuwangane ekitiibwa. Bw'oyagala bakukwate. Naye bw'obeera okwata banno. Leka kulowooza nti gw'oli wanjawulo mu lubuto lwa nnyoko wamalamu emyezi 3 gyokka. Nedda gyali 9 nga nange. Nga ne Kyagulanyi. Leka kulowooza nti Babyoni mukyala wo Zuena wanjawulo nnyo mu lubuto lwa nnyina yamalamu emyezi 3. Nedda gyali 9 nga Babi. Leka kulowooza nti Alpha wanjawulo nnyo oba Beata okusinga Shalom ne Solomon oba ne Suubi. Nga Keisan bwali ne Suubi bwali. Nga Alani bwali ne Shadrach bwali. Kitegeeza ekirumya Shadrach kisobola ekirumya Keisan oba Beata oba ono muto yali ani Nasali Nalukwago. Ekyo kyane kirungi ennyo. Amani kikirumya. Kikirumya nani? Essuubi. Tosobola kufuna kyotagabye. Ayagala ssente alina okubaako ne kyatonda. Meaning ayagala ekitiibwa naye alina okusooka okukigaba. Toyinza kufuna kitiibwa atogaba kitiibwa. Wakati w'obanjiriza ekitiibwa ate naawe towadde kitiibwa. On my behalf
And on behalf of my family, we apologize. Will you do the same? I challenge you to do the same. Tongwa yekolera. Yeah.